po jako akawuwo. Kimwaba Mercedes Benz Apros Trailer registration number KAZ. Abamu ku basajja ababadde beegumbulira okubba tuleera okuva mu ggwanga lya Kenya ne bazireeta kuno ne bazitema sipeeya nga bwe twakunyonnyodde olunaku olw'eggulo. Olunaku olwaleero bano bagasimbaganye n'omulamuzi wa kkooti ya Mwanga 2 Emmengo Timothy Lumunye. A plea of not guilty has been entered on count 1 for both A3 A4. Omulamuzi w'ekitiibwa awandiise kumweganya ku musango ogusooka Sempa w'eganya ne Kabuye w'eganya. Sempa Abdu ne Kabuye Muhammadi olunaku olwaleero basomeddwa emisango egy'enjawulo okubadde ogw'obubbi ssaako n'emirala wabula nga bano emisango gyonna bagyeganye. Ogw'okusangibwa n'ebintu ebibbe. Kigamba nti Kabuye Muhammad nga bakazaako lya Medi mu mwezi ogwokutaano omwaka guno e Nalukolongo mu Kampala district wafuna Mercedes Benz Apros Trailer registration number KAZ00MC ng'ogimanyi nti eno yafunibwa mu ngeri enkyamu. Bano beeyimiriddwa ku kakalu ka kkooti ka bukadde 10 buli omu ezitabadde za buliwo ssaako n'ababeeyimiridde ababiri obukadde 2 buli omu era ezitabadde za buliwo nga bano basabiddwa okudda eri kkooti ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno. Substantial bail is granted of Uganda shillings 10 million not cash. Sureties each bonded with Uganda shillings 20 million not cash. The case is adjourned to 16 August 2021. So we expect it to be here live information of this case because it has already been Joseph Kisembongo ono y'omu ku abo ababbibwako mmotoka zaabwe zino ekika kya tuleera era nga yaddukira mu kkooti okulaba ng'afuna obwenkanya asanyukidde ensalawo ya kkooti ng'ono agamba nti okusinziira ku ndagaano gye bakoze bano bakkiriza okumusasula mmotoka ye. Naye olwaleero tusobodde okulaba omulamuzi era ensalawo y'omulamuzi ebadde ennungi era abawawaabirwa bakkiriza okumpa tuleera yange era ebintu badde tubitambudde bulungi okutwaliza awamu era ndi musanyufu nnyo eno ebinaddako era nja kuba bibategeeza. Semba annyonnyodde emitendera gyonna ssaako n'ebiri mu ndagaano gye bakoze ku bagenda okusinziira nga bamusasula. Koleddwako tulina endagaano gye tukoze mu kkooti ne baleeta n'ebyogera ku tuleera era ndowooza nja batwala ngibalage tuleera weeri naye mugirabeko then bagenda gitereeza bulungi bagitwale bagigatte ku kiri ekyana ekiri enateete kye nali kavalinga ekyemabega kitufeera bampe emmotoka yange embeere musanyufu then ebinaddako nja kuba ndibawulira. Stephen Tumusime yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. Bagenda gitereeza bulungi bagitwale bagigatte ku kiri ekyana ekiri enateete kye nali kavalinga ekyemabega kitufeera